ndoza kati omulamu okutwambula gwa abantu baafa content ali kubafu gatogere kubafu content kati ali kubafu ya Rabbi Jalal katuyina kwogera kubafu kwabafu bafuusa abafu Kafeero ono mwani banga mwamweziikulira ekisooka we wabeerayo akabondo k'abayimbi nga muli bakulu nga mwakkiriza ekikolwa ekyo baziikule Kafeero ekikolwa ky'okuziikula Kafeero kiri significant nti mwamwiwalanka nkuddiremu Kafeero yabadde omuyimbi ow'enkizo gwe twasigaza ne basudde nga balegendale bwolifaalingako nti bo kyebayita kadongo kamu nga jjano ya kadongo kamu abo amaanyi ga Kafeero mwagasala emisinde olunaku lwe mwamuziikula mwamufuula omusiru mwamufuula akayimbiyimbi mwamwiwa ennyota ng'ekiziikuza legendi Buganda agataagala kukola nabadde mpita ayita niwa ku video ya Seeguya ya Bukedde TV nga atuyisaayisa mu process gye baayitamu nga bajja kye bayita DNA ku mugenzi ng'omusajja we baamuziikula enjuki zaafuuka enjuki mwate from nowhere enjuki ne zibulawo ezina gwe zaaluma ne zassaawo embeera nga basima ne ziwula cwe oyo aba muntu ti bwe baamusangamu olugoye lwe baamuzingamu essuuka yali ekyaliwo naye ng'eddugala nkuddiremu nti essuuka yo yali namu Seeguya watugamba naye ng'eddugala mu byonna ng'essuuka terumwangako yadde enkuyege tekutukangako nga namu bikya jasonda giteeka buteesi mu nnomi n'ojooza ne weeyalira era gwe teweewuunya gwali mu muziikula ono tuziikula kikino yafa byaka ki n'essuuka nga namu bikya gwamusima totya gwakulidde akabondo ako bbalamu totya nti essuuka ekyali namu osobola ogiteeka mu nnomi n'ojooza ne weeyalira n'okuloota n'oloota teutya ono tuziikula ki obukatuliki bw'amaanyi omusajja ono baatugambye nti baamusangamu obucupa bwa Cutex obusukka mu 12 naye nga bukacupa kalimu ebiti n'obubugo mbu bali basiba muzimu naye amaanyi ga Yesu Kristo nago gatya Kafeero yali musajja mukatuliki kube baamusangamu era kube baamusanze nabyo nga byagaana okutuuka ebadde sappule Bikira Maria sappule yagaana okutuuka n'okukaddiwa ye ebadde ekyali butiita ng'era emyansa ng'era oyinza osoma ebikolwa by'abatume ne sappule eyo ng'emyansa bitya namu yafa ddi totegeera gwanziikula nziikula kikino nga sappule ekyaliyo n'ebyawongo kitegeeza ebyawongo byalema okulwanisa sappule ne bagamba until further notice until the next episode tusigale nga tulwanagana paka banatuziikula basebo ne banyabo gwabaddeemu emu Madrid paka Barcelona 0-0 ebyawongo 0 ne Maria 0 buli omu yasigala mugundi ye mu ttiimu ye ng'akawanga kalina sappule n'ebyawongo nga gyebiri ebyawongo ebyasingira amaanyi ndi Kafeero baamusangamu kakacupa wano nga mipiira mukawanga mu mipiira mwennyini nga kitegeeza ki ebyawongo obijjika omugenzi wano nga ku busolo baali basiba nnamwandu yenna ali eyo aleme kuddibwamu kubeera ng'azinwa omusajja alina okuleka Paul Job Kafeero. This is why ebisirikirwa n'abakazi ba Kafeero tebaddamu kufumbirwa awo saategeera faida ki gye baali baagala funamu ki okwata omugenzi omuzizika akacupa mu mabeere nga just basiba ati nno abakazi bonna be yali afumise tegenda kuddamu kubeera omusajja alina abafumita naga twetwogerera bisirikirwa Saala zibanyi Pulisika abannamwandu bonna teri yali azemufuna musajja eddogo nno gyeriri eddogo gyeriri ne bakwata obucupa obwo ne babussa mu gitaayi
ne bakussa mu gitaayi nga kitegeeza ki nti basibye buli muntu yenna ayegezaako okubeera nga ayimba kadongo kamu bw'atali gwaddalu adduke mu music nguddiramu lwaki baateeka obucupa obwo mu ndongo nga basiba buli muntu azanyira kadongo kamu bw'atali gwaddalu ave mu kisaawe ky'okuyimba kadongo kamu okugeza today ono omusajja abadde w'amaanyi Vincent Segawa yali muyimbi wa kadongo kamu yafundikira afuuse mutabuliki yagenda meka kati abajja mu basu agamba music simanyi alatamwagala yagwe ddalu Vincent Segawa kati yavugana musiraamu yafuuka musiraamu Abdul Mulas ayimba kadongo kamu kati akola kantu atuulaawo Bashalamu ne bamubuuza ebibuuzo naye yagwe ddalu buli obucupa ebateeka mu ndongo y'akafeero tewaba muntu yenna addamu okugegenya kadongo kamu Lord Fred Sebatta yasigala mu kadongo kamu aliwa namusanga era nati bamuwadde bamuwafuye pawo nangamba mutabani zino zimbalire bampadde mega nibize bamuwadde tazimanyi ono omusajja alayimba kadongo kamu ndugga aliriddawa azunga muzunzi nandawo yemukutuse eddagala liri libateeka mu ndongo sorry abadde nga yasigalawo naye nga yadduka kati afuuse news ancha kiyendegeeza ye musasi wange gwe neebuuzaako era abaana bakafeero bagenza okukola DNA gwe neebuuzizaako ntegeeza ni yadduka mu music yayingira byabufuzi era kati gwe neebuuzaako wamu omusasi wange Kafeero genfuna saawa eno abaana be babadde 38 abaleeteddwa enaggulu naye 15 badduse ngate bamaze okutuuka enaggulu ne basigalawo 23 era bakozeeko DNA test 15 they have disappeared kigambibwa kigatto wangangamba nti bafunye obusimu okuva ku bamama baabwe ne babagamba mudduke muveeyo nga mulimu n'abamu abaali bakipika nti Kafeero aziikulwe motive y'okuteekawo pressure ndi Kafeero aziikulwe baayagala kuswaza Kafeero nze muli mukulowooza kwange kiro nfuna nti baalowooza kabateekawo pressure Kafeero aziikulwe batukebere naye ng'ate bakimanyi nga bo balowooza nti era wajja kubaawo ate pressure ndala egamba nti taziikulwa bawoneraawo manyi omuntu eyasse omuntu batugamba eyasse omuntu yasinga okukaaba kati ababadde bakimanyi si baana ba Kafeero be basinga okussaawo pressure aziikulwe era badduse I think they were forced babakaka bukasi okujja enaggulu bwe batuuseeyo ne bafuna phone calls from their mothers nabagamba nti ffe twali tukola byaffe mudduke muveewo era badduse kati tulindirira abaana 23 ekinaavaayo nakyo kijja okusembayo kibi nnyo nti my elder brother Paul Kafeero, instead of resting in peace, he has rested in pieces. Tawumudde mirembe awumudde bajjo mbitundutundu bamujjayo bakola bino bamujjayo kibi naye nyini yakiyimbako n'agamba teri kyafujjo nga musaayi muboole era ogwo musaayi w'omuboole guba gwa fujjo nnyo nkonkurudinga ngamba nti bw'oba olina abaana b'oteekakasa genda bakebeze okwewala bino tetujja kibi nnyo nnyo omuntu okusooka okuziika ne bakuziikula genda okebeze abaana buli gwolaba ng'owulira nti nno omwana oyo tomwekakasa kino buli musajja yenna kikkakatako bw'obanga ojjamu empale kulisagali mpitawa abantu abamulaba video zange ne mwazaala abaana mu bitundu bye mutamanyi tebabagamba bugambi nowebaga n'omukazi tolina namba ya simu n'ogenda okubyesemai one night stand wavaayo omwana abaana bammwe gye balero temumanyi naye nga ggala mazima gali nti
Kafiro bamuswazizza bamumaze Balamu olina amaanyi Balamu yamaze n'akuba omuyimbi abaganda bade basinga okwagala bana abasajja abajoozi Balamu yakutte ekitiibwa ky'Abaganda omuyimbi waffe Abaganda atuyimbira kadongo kamu era amuyiye ennyota n'amuziikula amufuula effala naye baamuzzizaayo naye nze mbabuulira oyo tebamuzzizaayo ebyo bintu bye baayokyeza ebyawongo bye baamusanga nabyo ate bandibadde babirekayo ogenda kuwulira gana agaana agembandika Kafeero nti yagazaala gagenda tandika okupamya emmwanyi wowe ogwo omuzimu tebaagusibye omusajja bamugyeeyo ne bamuzza ku lukalu oyo omusajja tagenda kwebaka agenda kutugumbulira abantu ogenda kuwulira agenda kusooka akuba Balamu olugalo ennyuma akulole enshagwe ogwo omuzimu temwagusibye ebyo byonna ebyana ebadde byembandiika ebyatunda ekyapa kye ebyatunda ettaka lye agenda kutulira kimu ku kimu omusajja amaze ebbanga ng'asirise agenda kutugira ebyo ebyana ebyo byadduse byempulira olwagaga byemu ebyadduse mama abe amaze obikubira essimu nti omusajja nalimbalimba ekyo yali kitaawo agenda sooka akwata ebyo abikwate maamu omuzimu gugenda kukwata ebyo abikwata agabeerebeere asooka mugenda kuwulira oyo teyazzeeyo tebaziise mulamba obucupa bane badde babulekamu mugenda kuwulira naye ebintu by'emirambo bitabuse n'abagambye kuwuliriga gyali ku mirambo Dokita Muganga bamuwandula ebweru ng'agenzi bayi Museveni amaze ate omulonda mbwagala soma kya minisita nenno naawe ebintu bye birimu amatankane wano baakulaga Katambi nga Museveni yennyini asindisa abasajja bakwate nti osipayinga Uganda oyo omuganga wa Victoria University misana ttuku emmotoka zajja ne zimuyoola Museveni ng'amuvunaana nti abadde asipayinga Uganda on behalf of Rwanda era omusajja bamusanze ne passport 3 eye Rwanda eye Uganda n'eye Canada kyokka bagala kubeera minisita waffe mwate amateeka gagamba olina okulira musinga obutuuze obumu mwagala okubeera minisita kati kye yakoze ate omukulu ye yagenze ku malaalo tulabe ne baddiira amanga go bamusomedde sikiiti funayo amalaalo gogenda kwokaba obuziga bw'ente omukulu ng'agenda ku malaalo ng'akaba buziga bw'ente kojja wange Frank Kashumba yamwerekedde omusajja ng'atulambuza amalaalo kyokka bannange n'abantu baagala ebifo buno buweereza oba mulimu obadde vice chancellor wa Victoria University toli mwavu n'ekya minisita ekikkaabya obuzigaziga olugenda okugenda ku malalo ga maama osibali taatawo maama taata kikikyo tolina mulimu kiki bino byonna nga ministro post yekozesa bino byonna amannya agaliko wagamba taata oyo muganga watulaze amalaalo ate amanya gakyusa ag'amalaalo nawe tukugamba bino wammanga Gashumba video eno bajja kutuukako nze siwakana kyaliwo nti teyazaalibwa Uganda ne wabadde agala tukwekaza ati nno muna Uganda amalaalo ago agaziikule ng'ebaziikudde Kafeero twagala DNA talina wagenda tugamba nti abe bamuzaala nga yasi yeebandisa afunye obufunyi malaalo n'agebandiikako nsaba mugulutaye bwankwesiga amalaalo ge yatulaze twala yaba forensic simanyi forensic bano abakebera simanyi DNA naago mugasime muganga mujjeko DNA oba abe bamuzaala amalaalo gafuusa amalaalo abafu bafuusa abafu oba oli awo nga nerikeeza abeeri ye promoting nambafu Museveni simanyi yabye simanyi abayimbi bwe twekutte ffenna ekinene nnyo twawezezza miliyoni nga 5 ku 6 ffenna industry ebintu ebyo byande family yavuddemu emitwalo 8 gyokka. In fact papa Misa Kisemakula baali bamugamba nti tulina wadde n'abagamba mwe tuli mu bakwasizaako bukwasiza era mbadde mbawadde dakiika 10 mugende wali mwetereeze ne beekwatakwata ne badda n'emitwalo 8 family gye yavuddemu bwe simwebaza mba mulyaza amaanya nnyo era mba munnanfuusi kubanga omukolo ogwo yagweseza ekitiibwa President Museveni oba nabadde wakati w'abalabe be oba ki ge gabadde amazima amatuufu bwe kyabadde era n'atakoma okwo
okola omukolo guli naye n'aweereza ne miliyoni endala 10 ng'ayita mu ofiisi ya SPA okitegeera kiri yakikoze ng'ayita mu UNMF kubanga UNMF yabikoze naye ng'ate fund yonna tugijja mu gavumenti then ate n'ayita mu SPA office nti abantu abo abawadde miliyoni 10 ezigenda okuyamba mu kusoma kw'abaana kuba kitaabu abadde abaweerera akoze eki okuva ku by'okuteekateeka okuziika mashallah yayongeddeyo endala omulamu gwa miliyoni 10